po jako akawuwo. Kooti ya Buganda Road eyongezaayo okusala omusango oguvunaanibwa abagoba ba bodaboda 8 abakwatibwa gye buvuddeko nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'okubakandaaliriza okuddamu okukola. Kino kiddiridde omulamuzi ali mu musango guno Stella Mabirisi okutegeeza nga bw'atasobola kugenda mu maaso na kusala musango guno ng'abavunaanibwa tebaliiwo ng'ate ne mu kkomera gye baasibibwa ery'e Ssentema teririna mpeereza ya video conferencing erina okukozesebwa mu kiseera kino ng'omusibe asinziira gy'ali. So the next prison that now we moved to is Ssentema, that is in Kakiri. Now, the challenge we are having is this Zoom or video conferencing. It has not yet reached Ssentema because it's a new place that we have created since last week. So now that is a big challenge. So I talked to the IT people. They might send a team next week. So to be on the safe side, these people will appear on the 16th of July. Omusango agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno basobole okusala omusango ng'empeereza ya video conferencing eteereddwa mu kkomera eryo. But I'm not sure because if the IT people said they are not ready, it will also cause you problems. That's why I'm giving it sufficient time. I can put it for the 10th. Yes, let's try that 10th. Munnamateeka aba bodaboda bano Shamim Marende amenya amannya g'abasibe bano wabula n'alaga obwennyamivu olw'abantu baabwe okubakandaaliriza mu makomera. Poliisi ekitoleko Yasini, tuyinako Kabanda, tuyinako Kawuki, tuyinako Bukenya Jamiru, Kigozi Derrick, Godfrey, Tulume Fred, tuyinako ne Gaddafi. Tubadde tuzze ku lwa bannaffe abo 8 wano ku Kooti e Buganda Road okukakasa nti tubasabira okweyimirirwa oluvannyuma lw'okubeera nti baakwatibwa nga bagezaako okulaga obutali bumativu ku lw'okudda ku mulimu gwabwe ng'ababodaboda. Ono era agamba nti wabaddewo okubuzaabuzibwa nga batankana ekkomera ettuufu eri abasibe bano. Nga bagamba nti bali wano ku CPS ate bali Ssentema ate bali Kitalya era tugezezzaako okutegeeza omulamuzi nti tuyina abantu abagenza okukyalira abantu bane Ssentema naye ne bategeezebwa nti tebaliyo nayo bali Kitalya naye nga kkooti y'enkola yaayo etambulira ku mateeka gaayo yo fayiro yaayo egiraga nti abantu yabasindika wa Ssentema. Abamu ku bakyala b'ababodaboda abaasibibwa bannyonnyodde akaseera akazibu ke bayitamu okuva babbaabwe lwe baabasiba. Mwami wange gwe baasiba bamuyita Kigozi Derrick n'abaana 3 era n'olubuto lwennina sirina buyambi bammanja renti mu nnyumba obuzibu bwempitamu ate omwami wange ampa 10 bamusiba kati nesawa yakakati sirina nakyamulya. Abagoba bodaboda nabo basabye gavumenti okuvaayo ebalage bannaabwe abalala abasibibwa gye bali ate bateebwe baddemu okukola. Lwaki mubuzaabuza mutubuulira amazima okiraba tugenda babanja mu bulungi ne mu bubi okiraba tugenda babanja abantu baffe mu bulungi mu bubi tetwakoye ensi eyabonna kyemalira Kyagulanyi Ssentamu aliwo kwagaliza nsi yaffe. Charles Ndugwa ngono yamyuka ssente b'abagoba bodaboda mu Ssenkyale Bodaboda ne Motorcycle Association akubiriza ababodaboda okwewala okuddamu okukola obuvuyo kw'ossa okusaba gavumenti ebasonyiwe ebaggyeko emisango. Omulamuzi abasomedde omusango ne baddayo bagenda ku mawunga 10 kati weetwale mu tulubeeryo nga yeggwe so mbakubiriza era nkyabakubiriza okuddamu okwekuuma ate era nsaba gavumenti abantu abo mubasonyiwe mubaddiremu olw'ensonga mukole okunoonyereza lwabanga ddala ekibatawaanya njala ensonga yaabwe ekolebweko. Abaana bafiira mu malwaliro bafiira ewaka enjala n'obulwadde balwadde abamu bafiirwa n'okufiirwa abaana baabwe. Omwana waba yalina akapiki kwajja 10 ekyokulya waba yatunda akapoloti mu kyalo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.